Mumpitire Kasabuni mani agent wa M23 mu Uganda Frank Gashumba. Frank Gashumba Kasabuni mani bine ebintu byetulimu byaba married men sibyaba Kasabuni mani. Wabadde ku radio. Wabadde ku radio manya abantu abakuuliza ku radio bayinza okulowooza nti oli mugezi nnyo era orizoninga nnyo era oli wakitalo nnyo kumbe oli musiru. Frank Gashumba uri njejera uri kigoryi uri njejera kabisa uri njejera Frank Gashumba mukatagi ngaka akasajja wabadde ku radio eggulo no gamba kadingo no gamba kabobi afuna $1 million per month ezokuziiza abavubuka baleme kwekalakaasa okitegeera era oyagala okutulaga sente President Kyagulanyi zaakozesa ziva wa Museveni era Museveni yazimuwa kyokka Museveni y'omu yatugamba Kyagulanyize agent of colonialists bakolonialists be bamuteekamu sente mukama watugamba Kyagulanyi agent w'aba colonialists agent w'abazungu agent w'abafuzi b'amatwale ate gwe otugamba Kyagulanyi agent wa Museveni. Who is fooling who? Which is which? Frank Gashumba autamale minundi wagamba tamale minundi yatugamba nga wano kichwa nkalu Gashumba propaganda and blackmail and malice tebigenda kola. Frank Gashumba propaganda malice and blackmail tebigenda kukola era notulaga nti Kyagulanyi afuna $1 million per month ezokuziiza abavubuka baleme kukola riots baleme kwekalakaasa okitegeera era azifuna okuvunvubika Besigye kubanga Besigye ye big opposition leader mu Uganda. Ate no maana otugamba nga Kyagulanyi addairi yeyagala nga asibya abaana b'abantu babayola batya nga already tebekalakaasiza Kyagulanyi providing abana Uganda baleme okwekalakaasa era Museveni amuteeka mu ssente bana Uganda baleme okwekalakaasa ate Kyagulanyi asibya abaana b'abandi kakati abo abaana basibya babasiba lwaki era babasiba baba bakoze eki nga ate tebekalakaasizza kubanga Kyagulanyi abaziiza okwekalakaasa ate namala n'abasibya kakati basiba baki nga tebekalakaasizza. Frank Gashumba omutwe Frank Gashumba omutwe gwo mukalu Frank Gashumba propaganda blackmail malice tebigenda kukola kuguna omulembe. Frank Gashumba style up muvandimwe style up. You are a fool Frank Gashumba. Teri muntu n'omugoyinza kusiriwaza kasajja gwe oba okitegeera gwe ne Kabanda temuyina muntu n'omugwe muyinza kusiriwaza Bannaluganda balabayo okitegeera mukama wamwe agamba Kyagulanyi agent w'aba colonialist ate gwe ogamba Kyagulanyi agent wa Museveni. Who is fooling who? Okitegeera who is fooling who? Kyagulanyi sente zakozesa ziva wa Museveni okuziiza abantu baleme okwekalakaasa ate nasibya abaana b'abantu. Statement bili ozikola otya mu program yemu we contradicting Gashumba. Kyagulanyi bamusasula kuziiza abantu baleme okwekalakaasa okujjako government ate y'omu asibya abaana b'abantu ye nga ali eri yeyagala abasibya atya nga olwedde abaziiza okwekalakaasa. Omutwe gwo tegukola ye Gashumba oyolekaana ki oyomba ki nga tuwagira project yammwe. Just shut up. Okitegeera musirike ffe tuli kuwagira project yammwe gye muteekamu omutitimbe gw'ensimbi batulemesa okwekalakaasa andi mulekaanira waggulu. Lwaki mulekaana ng'ate tuli mu kuwagira project yammwe eya Kyagulanyi obutatukkiriza kwekalakaasa? Why do you care? Lwaki mufaayo? Bino ebintu bya married men not Kasabuni men you guy. Omutwe mukalu Gashumba omutwe mukalu olowoleza mu lubuto. By the way Gashumba funa ku mukazi omale okitegeera Gashumba funa ku mukazi omale. Omanyi Gashumba omusajja yena bw'aba tamala obwongo butabuka atabuka omutwe bwe bakulaba ng'okanudde amaaso oti oli ku TV oyogera oba ku radio bayinza okulowooza akasajja kagezi karizoninga kumbe empty teen is making a lot of noise. Ffe mutuleke tuwagire project yammwe temutukooya. Kyagulanyi bw'aba project yammwe mufaayo ki nga tugiwagira? Yes mwagiteekawo tugiwagire. Let us support your project. Call us. Why do you panic? Why do you care? Frank Gasabuni uri njejera wa mahirawo.